Weewaawo mulungi atulaba Kampala Media TV njagala okulamusaako munnange yonna gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala. Kakati amawulire agaliwo kaakati agongedde okulabika genkuwaddeko mu kusooka. Njagala okutegeeza mu kaseera kano tweyongera okukola okufeffetta mu buli kasonda konna okutuusaako kiki ekivuddeyo ne kitta Deputy IGP Major General Paul Lokech. Kati okusinziira ku nsonda ezeesigika ffe ng'abali ku ground katikati mu kiseera kino zino ziraga ng'ono afunye obuzibu bwa blood clot oba nsobola kivvuunula ntya naye ndowooza nsobola kiyita okwesiba kw'omusaayi n'alabikanga mu bulumi obw'ekitalo agwa mu nnyumba y'ekigo. Bw'atyo bw'agudde mu nnyumba y'ekigo okugulu ne kulabika nga kwekaaka oba nga kufuna obuzibu ate kw'ossa n'okulabika nga omutwe agukubye ku kisenge. Kati mbagirawo ng'omutwe amaze okulabika nga agukuba, bassebo ne bannyabo amaanyi gongedde okulabika nga gamuggwamu ng'ali mu bulumi obw'ekitalo. Mbagirawo ab'omu nju ye bakoze ekisoboka ne balabika nga bayita personal doctor we ajja alabike nga oba oliawo abaako kyakola. Naye mbagirawo bassebo ne bannyabo nga personal doctor we amaze okulabika nga atuuka oba abasawo nga batuuse bagenza okutuuka ono olw'okulwanagana kwabadde nako mu kigo kyagudde, ate bassebo ne bannyabo bagenza okumusanga nga ze mbuyaga ezikaza engoye. Wabula nsobola okutegeeza amawulire genkuwa mu kaseera kano si ge genkomeredde, wabula tulinda official communication okuva mu bakugu wali mu kitongole eky'ebyokwerinda bongera otuwa alipoota oba n'abasawo bongera otuwa alipoota ku kiki ekituufu ekiviiriddeko generaali ono okulabika nga ate obulamu bwe bugenda mu kaseera akafaanako bwe kati. Kaakati eggwanga lyonna liri mu kiyongobero, abantu bonna bongera okulabika nga beewuunya amawulire g'okufa kw'ono afudde mu kaseera akazibu ennyo wakati mu ntiisa ey'ekitalo ng'ebibuuzo bingi. Weewaawo buli muntu yenna asobola okuvaayo mu kaseera akafaanako bwe kati n'ayogera ensonga yonna gy'ayagala nga bw'alaba, naye nze njagala okutegeezaako ekiri ku ground katikati ffe ng'abagoberera ensonga wano ez'omuzinzi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Amawulire sofa gatulaga ng'ono yenfa oba oliawo gy'afuddemu. Nkiddamu gano amawulire si gankomeredde, n'olwekyo wasobola okulabikawo ebikyukakyuka, naye nze njagadde nkuwa ensonga nga bweri okusinziira ku bwa famire oba ab'oluganda ababaddewo ng'embeera bweti eyongera mu maaso okulabika nga emutuukako. Nkugamba subscribinga, sharinga, commentinga, twongere okulabika nga tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi yonna gy'osinzidde okutugoberera wano Kampala Media TV. Tuli ku ground okwongera okukunoonyereza n'okukuwa amawulire amatuufu agaviiriddeko General Paul Lokech okulabika nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Inna lillahi wa inna lillahi. Omungu Omukama amulamuzi kisa. Mwebale kutugoberera.